akyusoranya amujje ku bwa sipiika bwaki bwa parliament nga ntumiddwa mu ddoboozi nga liŋŋamba tigenda obagambe nti olanya ye yajja okulanya nti ekyo ekifo si ky'abasajja bwe tuba twazzeyo mu buwangwa n'ennono obuwangwa n'ennono bugamba nti omusajja talina kukulira b'MP kubanga togenda mu MP omusajja mu Uganda yakakati ngezzeyo ku buwangwa n'ennono talina kukulira kifo kiteesa nsonga kubanga tagenda mu nsonga n'olwekyo olutalo luno oluliwo lwa bya buwangwa naki na nnono kubanga abaganda bamaze ebbanga nga bagamba neebalamye mayanja kakati gwe bw'oba weebalamye mayanja ye agenda mu mawanga amalala n'akulumba n'olwekyo mbadde nsaba gavumenti eya wakati awamu n'obukulembeze obw'emmengo tutuule mbawabule kubanga nze Katongole nze ntongoza ebikoze eki ebiwedde mwe ku bannamawulire mugende mugula oluyimba lw'abasudde nti buli Katongole aba yeddira nte ne bw'omutumwa mu lugavendu gw'omugwako n'olwekyo gwe muwuliza munnange oba mulabi munnange oba gwe atambula n'ebyobuwangwa n'ennono naawe weegayirire ekintu kino kiyinza okukkiramu kati ku ssaawa eno kiri ku munnaffe ate atali wa wano mu Buganda ennono ekukozesa mayanja asobola okwambala kibuuka asobola okwambala junju asobola okwambala nekiwanuka n'olwekyo nsaba bakama bange bonna mu ntikko mu gavumenti eya wakati awamu ne mu bukulembeze bw'emmengo naddala mama fiina ensonga eno ekwatako noonya nange nkunoonye otuuse obubaka naye Uganda eyimiridde ku remote ku buwangwa n'ennono n'olwekyo amannya gange nze Katongole kutanyweke bwe tubeereyo mu busiraamu mpita Musa eno mu bukatuliki n'ompita Moses n'olwekyo mpanisa nnyo omukono ow'ekitiibwa omulamuzi nsobole omweyanjulira naye kinkoze bubi sisobodde kukolaki kwogera mu kooti naye nga enkundi eriwo bwa Maama Nakayima okuva emubendi mu batembuuzi bwe busitudde enkundi bano abaana balwana kulaba ng'obuyinza bwa maama waabwe buddayo ku ntikko n'olwekyo mbadde nsaba era mwenna abajjako emubende Kyagulanyi lwe bagenda ne Ssaabasajja Kabaka ne Ssaabasajja Kyagulanyi yatuula naye Simewo Nsubuga abaddamu abugirize kyuma kya Yesu n'ayimuka n'aziyiza Simewo Nsubuga awo olutalo we lwava olutalo oluliwo lwa buwangwa na nnono gavumenti ekkirize tuwabule n'abakulembeze b'emmengo bakkirize tubakole ki tubawabule obugambo obusembayo nsaba buli omu asabe Katonda okufuna okumanya n'okukola ki n'okutegera buno obugambo obuliwo obuleme kuyimukira eyaŋŋamba nti natta abantu tugende mu kooti era leero mukutte ne mumutwala mu mikono gy'ab'obuyinza tumutwale mu kooti andage gye nattira abantu baagala okutujja ku mulamwa bannange temutya temuggwamu maanyi bakadde baffe baafa lino eggwanga Buganda esobola okuggwawo etya mpola Kabaka yali tayisibwamu maaso naye omwana yazze atulaga nti Kabaka basobola omuvuma Kabaka avumwa gusinze Ssaabasajja Kabaka ali kukaabya amasiga tuli mukaabya omusaayi ali kukwata embazi nakugezaamu tuli mufumisa fumu nze mukodomiwo lumala twali nja kubeerawo mbeerewo paka buli ekinavaayo neddira musu kanfe kuba ab'ekika kyaffe bonna abatulwanirira okubeerawo baafa si wano oka mu Buganda batandika mpola olunagira nga batandika Kabaka wa Busoga omusoga yaŋŋambye gwe n'okwata ku Kabaka waabwe ku kyalo bakugobako lwaki tebamugoba ku kyalo kyekibonerezo bamugobe ku kyalo basonyiwe bamugobe ku kyalo aveeko agende kati oteesa pressure bamusonyiwe pressure asooka ayige katusooke naffe tumuteeke ku pressure ng'erinnya lye tumuteeke ku pressure buli muvubuka wa Buganda aveeyo ow'Enkole aveeyo ow'e Busoga aveeyo kuba n'eyo kijja ewamu
tusoke tumuteeke ku pressure nze mulabye takyayina mutwe nze ogwange munene naye takyayina gwe abantu batyoboola ogula akasimuko n'otandika okutyoboola edda bakadde baffe bazanyanga Sonko na Dduulu tetukyayina we tuzanyira tuyina amasimu gaffe ge tuzanyisa naye tulemera okuzanya emizanyo ku simu zaffe n'otandika okutyoboola abantu abakulu ate wetumala batyoboola tuleeta byabufuzi nze newe mba mpagira ekibiina ekirala ekikwatagana ku kabaka tombuulira biri ebibiina nsuula eri n'ensooka malirizo olwakabaka awangale Asaba basajja gusinze yenanyini sitamanyirwa nyanja temanyirwa kalala nkoma kumunyewubira mbukikomeko Fred ow'Eganda musajja wa kabaka tetuyinza kukkiriza pulesa kumanyira beene bwatu okumuyisa okutyoboola Obuganda nga batunyomoola tetujja kukkiriza okuyitamu n'okutumanyira tetujja kukkiriza ng'Abaganda era tuli bumu n'Abaganda bonna mbakubira omulanga mwenna abali eyo mujje akasajja kano kadda mu kooti tuddewo tubeerewo tulabe akasalirwa omusango nga bwe tubaddewo olwaleero era mbasaba mujjenga mu bungi tubeerewo kasalirwa omusango mu mazima n'obwenkanya kategeere nti Ssaabasajja wa Buganda tayisibwamu maaso tamanyirwa mpologoma ya Buganda talina kumanyirwa nga weetuli ali mukaabya amaziga tuli mukaabya omusaayi erinnya nze Omumbejja Nnaabawanga Nantaba ngamba mu Buganda gwekwafu kino ekiri mu ggwanga oba ekiri mu Buganda bamaama b'eggwanga musudde nnyo obuvunaanyizibwa tetukyawa baana budde kubatereeza kino kye mulaba ekiri ku mwana oyo muzadde kusuula buvunaanyizibwa bwe bazadde bannange bamaama musudde nnyo obuvunaanyizibwa bwammwe mulese emirimu gyammwe abaana bafuuse ebisekererwa abaana bafuuse ebitategeerekeka kino kiriwo lwa muzadde kubeera nti teyatwala buvunaanyizibwa bwe bazadde bannange kino kye tugenda okulaba si muzadde woyo omwana yekka naawe muzadde munnange ali eyo bw'ota otwale buvunaanyizibwa bwo omwana bw'otamukaabya mu buto akukaabya mu bukulu nsaba tudde emabega tweddaabirize tweddaabulule abazadde tuddemu tutuuze abaana tubakuze mu nkuza entuufu bamaama ffe tuyina omulimu gw'okukuza abaana naye abaana tubasuuliridde nsaba bannange mwenna abakuŋŋaanye ne tujja ku kooti okubugiriza omusango guno nsaba tetuggwamu maanyi era twekunge tukomewo Buganda esigala Buganda kuba tuli Baganda ba Katonda guno omulembe gwaffe gwavuka tulina okulwanirira Buganda lwazi naye nga naffe tugirwanirira